Akawaayiro aka 23 ennyingo ey'omukaaga aka ssemateeka wa Uganda kawa buli muntu eddembe okusaba kooti okweyimirirwa kasitaagi w'ensonga ezirimu eggumba n'okusinziira akawaayiro 28 ennyingo ey'okusatu era mu ssemateeka y'omwo omuntu atwalibwa nga talina musango okutuusa nga kooti egumusalidde. Kyokka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azaavumirira ekikolwa kino eky'okuwa abateeberezebwa okuba abazzi b'emisango akakalu ka kkooti nga n'olwaleero akizzeemu nga bw'agenda okukola ekisoboka mu mateeka okulaba nga kiggyibwawo kubanga yakkiriza nti kuba kukwasa bamenyi b'amateeka kisa. Kati ab'ekibiina ki National Unity Platform balabudde nti Pulezidenti Museveni okwetantala okuggyawo akakalu ka kkooti kujja kuba kwesuula mu ntata kubanga lino ddembe ly'abannansi eribaweebwa ssemateeka. Eyo enkola yali eya State Research Bureau ey'Amin. Eyo enkola yakoma okukozesebwa mu 1968 era ekyennaku abantu Museveni bakozesa nga Grace Bingira Obote gwe yakozesa okuwa minisita obuyinza okukwata omuntu yenna gw'ayagala okusiba n'amusiba. Kyewuunyisa nti ate era etteeka olwamala okuteekebwa mu nkola ne lifuuka tteeka lyasooka kukwata Grace Bingira yennyini. Kubanga tageti eyiye yaffe aba NUP agala tusaanyaawo naye Museveni alina okimanya nti ajjawo bbeeru leero ayinza ogyetaaga gye bujja eyo ye nga ye n'olwekyo yegendereze kubanga njaba n'ekyokulabirako mujjukira Kayihura yalwanyisanga nnyo n'agamba nti 48-hour rule abantu tubasibire ddala nga tunoonyereza tetukkiriza kino amateeka kigagamba omuntu tomusiba mu poliisi okumala essaawa 48 n'akirwanyisa. Kayihura olwava mu bukulembeze bwa poliisi bamusiba okumala ennaku empitirivu. Bano bwe bato basabye ababaka ba paalamenti omuli ne bannakibiina ki NRM omukulembeze w'eggwanga era ssentebe waakyo bagenda okusisinkana olunaku olw'enkya okulaba nga basimbira ekiteeso kya mukama waabwe Kuuli. Nkozesezza guno omukisa okutegeeza ababaka ba paalamenti si aba NUP bokka nena bonna yonna gye bali bamanye nti buli w'oyimirira ku ludda lw'ekikyamu tekigenda kunyigiriza oyo yekka gw'olowooza nti gwe kigenda okunyigiriza naye naawe kigenda kunyigiriza. Ne bannayuganda mwenna abayimiridde ne Museveni okunyigirizibwa tegenda kukoma kuffe ffekka abamulwanyisa era abaagala omujjawo era abagenda omujjawo naye nammwe. Bano era basabye sipiika wa paalamenti Jacob Olanya ayimirize entuula za paalamenti okutuusa nga ababaka Muhammad Segirinyo wa Kawempe North n'ow'Amakinde West Alan Sewanyana bayimbuddwa. Oba abantu baffe baatemula abantu tetuganye naffe tetuli waggulu w'amaki twagala babakwate ng'amateeka bwe gakola ki babatwale mu kooti batuleke ffe abaabo balaba bakkirize looya waabwe bakkirize abasawo baabwe era kooti gye basindise gye baba babasibira. National Unity Platform teyaliwo mu 2018 ng'ebijambiya bino anda Geno Kayihura nga bitambula. National Unity Platform se ekibiina ekyaliwo tosobola gamba nti nga towanga bannayuganda lipooti ya 2013-2018 olwaleero oyagala kukiteeka ku National Unity Platform. But there is no way we can proceed with parliamentary sessions when our members are detained in military prisons and even when we don't know where Sewanyana is. The Speaker for Parliament, I think you're concerned about us, members of Parliament, together with our welfare. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.